kanale mugume njagala obeere ku vidiyo eno ntandise. Bannayuganda mwenna nsize mbagamba nti omuwala ono Sumy Sadurni yattibwa. Era Sumy Sadurni omubiri gwe wetwogerera essaawa zino abafamire mikwano gye n'ano mu ggwanga Uganda bagaanye okugubalaga. Uganda Poliisi eraga mu kaseera kano nti terina mulambo gwa Sumy. Eraga nti tennafuna lipooti yonna eraga ku kufa kwa Sumy mu bitundu eby'Kiryandongo. Bogedde bwe bati Uganda Police has denied having custody of Sumy Sadurni's body and her driver alleged also. Uganda Police egamba nti temanyi whereabouts egy'emibiri egyo ebiri. Wiiki ewedde poliisi ya Uganda yalangirira okufa kw'omuwala Sumy Sadurni ow'emyaka 32 Munamawulire okuva mu Spaana gwe bayita freelancer photojournalist. Era neeraga bulungi nti omuwala ono yattibwa mu bitundu eby'Kiryandongo. Famire ya Sumy Sadurni ng'eri mu Spain nevaayo nekakasa nti baagala muwala waabwe akomewo mu nsi. Wuliriza bulungi. Famire ya Sumy Sadurni evuddeyo esaba eggwanga lya Uganda muwala waabwe beetaaga omubiri gwe nga bwe gwali. Beetaaga muwala waabwe bamweziikire. Poliisi ya kuno eri mu kwebuzaabuza n'ebitongole ebyokwerinda nga bagamba bo nga bo tebamanyi era mu kaseera kano bakyanoonya where is Sumy Sadurni. Wulire mboozi ogenda kutya. Omukyalo ono gwe bayita Pulishira Byaluhanga kamubalageko nsaba obulirize bulungi. Pulishira Byaluhanga omukyalo ono yono njagala mumulabe bulungi era mumuntagingire. Njagala Pulishira Byaluhanga omukyalo ono akola ku BBC. Nsaba mutaginge Pulishira Byaluhanga. Pulishira Byaluhanga wakolako ne Sumy. Wakolako ne Sumy nga kyakolera ekitongole kya BBC. Pulishira Byaluhanga njagala obeere ku vidiyo eno kubanga wenzira ogenda kakasa. N'omubaka w'Emityana district gwe bayita Joyce Baagala. Sente zatandise ofuluma. Sente zino basasudde abakozi abamu era nga babadde ba state mafias aba gavumenti y'Omupembe Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga balungiye ekifaananyi nti Sumy Sadurni teyattibwa buttibwa era Sumy Sadurni nti yagwa ku akisidenti. Waliwo omukyalo ono Pulishira Byaluhanga ng'akolera state era nga Munamawulire akola ku BBC. Omukyalo ono yaweereddwa ssente $1 million. Wuliriza bulungi $2,000 okulaba nti ku mutimbagano gwa Twitter ne ku mitimbagano emirala yeefasaizinga mu bitongole naddala eby'ensi yonna eby'amawulire nti mwana muwala Sumy Sadurni yagwa ku accident era bye byogera birala. Olunaku olw'eggulo kanale mugume ne mukama we gwakolera ku NBS television gwe bayita Kini Kalisa yakubidde omubaka omukyala ow'Emityana gwe bayita Joyce Baagala Ntwatwa. Joyce Baagala Ntwatwa yali mukozi ku NBS television n'amutegeeza nti tubadde tukusaba ekintu kino kitutte kanale ate nga Munamawulire gwe twagala okuzimba ne state emuzimbye. Joyce Baagala ne bakusaba oveeyo okole tweet account oyogere ebigambo bino bwammanga ne tweet gye yakoze mugende mukebere kambalage. Joyce Baagala Ntwatwa ogenda kakasa kubanga mwe bantu mmwe tetubategeera. Joyce Baagala Ntwatwa omukyalo oyo ow'Emityana ha tweet account eruwa munsabire njifune ya Joyce Baagala. Joyce Baagala Ntwatwa yeno tweet gye yakoze
mugenda kulaba ku opposition be muyina yeyo Joyce baagala ntwatwa yawandiise bw'ati nga kino kyonna bakimuwadde okubuza obujulizi. Joyce baagalwa ntwatwa yagambye spoke to AFP correspondent Michael Ogan Mikon, who confirms that based on evidence they have, there is no reason to believe that Sumy was killed in anything other than a tragic accident. May she and her driver rest in peace. Joyce baagala ntwatwa njagala kukubuuza wayogedde naani ogambye Ogani era tweet yo Priscilla Byaruhanga nagisheyalinga ne Canary Mugume nagisheyalinga nga baagala okulaga bafunye Joyce baagala ntwatwa lwakuba mubaka wa NUP lwakuba mubaka wa National Unity Platform abali ba international medias bajaga era bano baba bamwebaza okusheyalinga bamugamba webale honorable kutangaza era Joyce baagala ntwatwa nga mukuliriza bulungi ogenda kutya nti omuwala Sumy bataddemu ssente okubuliriza okubuzaabuza okufa kwe. Omukyalo ono Priscilla Byaruhanga Priscilla Byaruhanga yes lindako Catherine Byaruhanga Catherine Byaruhanga yakoze tweet nayogera bwati era byewunyisa okufa kwa Sumy sente zafulumye era ziri mu kutambula ne weebuuze Joyce baagala ntwatwa gwatakimanyanga konti bannamawulire badde babatta. Joyce baagala ntwatwa NUP president yakoze statement wa National Unity Platform n'abagamba okufa kwa Sumy kuli questionable. Igwe olw'okuba olina be wali okolera mu NBS ne bakuforcinga okole tweet abaana badde babakolako zitocha ng'osirise Twitter account yo ng'esirise. Joyce baagalwa njagala kubuuza waliyo ekiryandongo omulambo gwa Sumy guli ludda wa bantu mmwe muleme kubuzaabuza nsi. Ono mukyala Joyce baagala omanyi Twitter abazungu bagigoberera era Twitter Sumy kwabadde n'amaanyi kati Joyce baagala ntwatwa gwe okutuula wansi n'okola tweet egamba mbu Sumy olina gweyogedde naye nti to evidence yonna weeri oli wa poliisi oli wa kitongole kyakunoonyereza kati kamba we bwino mugenda kutya. Joyce baagala ntwatwa omukyalo ono yali akola ku NBS television kwe yali akola era nga ye producer wa programs ezitambuzibwa ez'ebyobufuzi. Joyce baagala ntwatwa ku NBS TV ya Natasha Broadcasting Service olumu waliwo amawulire agaali gakubibwa aga NUP People Power by them ne bagamba ba producers babagobe nawe baali bagenda kugoba. Kini Kalisa nakuteeka mu ango gye yakuteekamu. Joyce baagala ntwatwa igwe nga gwe wavudde n'okola tweet eno okulaba nti obuzaabuza obujulizi okulaba nga foreign medias n'ebitongole ebirala mubibuzaabuza era wakwataganye n'omukyala omu gwe bayita wuliriza bulungi Catherine Byaruhanga ono mbega wa state era Twitter account yeyo Catherine Byaruhanga. Catherine Byaruhanga bebamu ku bantu ba state abali mu missions ezimalawo bannayuganda kamubalage bulungi omukyalo ono ne Twitter account ye ogirabe bulungi yo Catherine Byaruhanga.